mutaka ng'akwata mmotoka ng'ayolekera. Ogenda owulira konkono ge maka ge bazzeemu. Maka ge bazzeemu ono aba ali mu nju agenda okulaba abakonkona kiki. Olira abakonkona kiki agenda bane kyabanga abaggulira munne omuntu azze n'akonkona abazze kuyingira kubaggulira. Efirimu egenda maaso. Genda maaso ababuuziza. Ngera bw'omanya abantu okugyewo nga tubasuubira n'atunula nga yeekengedde. Awulira yeekengedde. Abantu bano bazze kukola kiwulira ono nga yeetereeza nga munene omukazi wattu tugenze okujja ano nga tulina ekituleese nga kali yabadde tali bulungi badde alina mpewo kadi nga mugamba nabadde nva ku mulimu munnange nina omuntu gwe nasanzira ne muleetako eruyi eno. Omuntu oyo naŋŋamba abeera wano naye namulekedde kooti yange. Ekyo kyanvumisizza ewaka era kiro kiramba sibanjawudde. Kyala yayombye nnyo naŋŋamba mpaka tujje tunone kooti. Jane ng'asooka ayogera erinnya ly'omuwala muwala amuyita Jane we yamugambye naye Jane oyo amukubiddeko n'essimu ku makya. yafadda Kati ng'ona mugamba omuntu yali abeera wano mwannyinaze oba muganda wange yafa gwe baali bayita Jane naye bamugamba nti mwasanze Jane mulimba mukozesa byakunywa ki. Ono yeewuunya nnyo oba muyina ekibaleese ekirala nga mupalapalanya. Yamukubiddeko n'essimu nga tebannasimbula jjukira kujja ne yeewuunya omuwala oyo engeri gye yafunyeemu essimu. Omukyala alengera yamanyi omwami ali mu kabadde alayika azannya. Efirimu egenda maaso. bwendeta album Solomon Kadi yamugamba nina ebifaananyi eby'omuntu gwe njogerako ffe gwe tumanyi gwe twaziika Jane kandeete album mukulage. Ono waliwo Jane gwe yaleeseeko n'aleka engatto. Eno bagamba Jane abeera wano yafa. Omukazi amugamba ojja kummendigira nja kukuba ejjabaguta. Manyiira obwenzi obubajjudde. Ono ng'aleeta alubamu ng'asooka abikkula. Bw'amala okubikkula ng'agimukwasa. Kebera olaba oba muntu gwe walabye mwali omwo. Mwagala nnyo okubba oleka muli babbi muyina ekyabaleese kirala. Ng'abikkula ng'agenda maaso abikkula. Anoonya Jane. Efirimu y'eno 2010 Emmys Productions n'abakyala w'ennyanja y'efirimu gy'olaba. Genda okwetegereza abikkula. Baasi n'amugwako. Yoyo gwe nalabye ono yatyamu. Jane gweno gwe walabye ono mwana nga twamuziika myaka 3. Jane twamuziika. Bannanga ebintu biri mu nsi bannanga abantu mubeere beegendereza. Ate ku mulembe guno ogw'okwemakula abantu nga bagenda ogwa mu buzibu bannange. Kati ono yamugamba ndi okujja ng'olina ky'ogezaako okubala ekirala naye we kitaba ekyo ffe Jane waffe gwogerako Jane mufu. N'agamba nti omuntu gw'ondaze gwe twaziika edda. Omuntu gw'ondaze muganda wange yafa edda Jane gw'oliko. Ono nga mbuzi okakasa muziika. Yamugamba mmale ebbalaga malaalo mukakase. Ow'empaka bagamba akunama 2. Tugende. Mutubuzaabuza nammwe. Olwo mumbuzabuza Jane gwe nalabye gwe naleese. Naleka n'engatto ye. N'atwala kooti yange mukazi nanyombesa n'angamba tunone kooti. Kati ate nzija teŋŋamba Jane mufu. Tugende mundage Jane ng'afa atya. Jane yafa atya. Munnange nga beesitula. Munnange nga bayita wano. Efirimu y'eno
bagenda kukola ki? Tugende Mbalaga Amalaalo oba mulowooza Mbalimba ng'abaga tugende Mbalaga Amalaalo oba mulowooza Mbalimba ita wano tugende Mbalaga Amalaalo oba mulowooza Mbalimba ng'abayisaawo gye baaziika Jane kati ogenda otuuka wiiki gyadi bayagala kujja na kulima eno si ye jaketi kooti eno si ye kooti eri ku malaalo kwe yeebase bannange nze kyova olaba sikyatwala bantu okutwalako si kibi naye otutaani ekooti gye baamuwadde bannange omusambwa muzimu gwagitutte ekooti yina eri ku malaalo olaba ebizibu byensi we bitandika okutambulira mu bantu bannange mutwalatwalako ekooti yino ekooti ogenda okulengera si yenze ge watutteko yoyo yennyini nawe tondeka mpisa bitondeka nawe babininda mwami yabadde awaka n'omukazi bagudde ku kyatale labe tabu bannange emisambwa giri mu nsi munera nagyo gyennyini gyegomba abaana bo laba 10 ono akulembedde ebbawooli oli ajja amulese yamugamba amwagala mu bulungi ne mu bubi ali mulinda omukyala yona agwira n'omwami oli eyakulembedde 10 yakumyemu aka 10 laba aka 10 emmotoka ndaba nga gyerabidde kuba eyinza olwawo otandika misinde 2 gwaya baasi emisambo gikwana abantu yatuukira ku giraasi y'amazzi okubanga aweweera ozannya n'ensi okubanga aweweeramu kati okumanya guno omusambwa gwa ttabbu gukuba n'essimu efirimu bagiyita n'abakyala w'ennyanja omukulu ali wano agenda okuwulira essimu evuga bannange mwabagamba mbu simanyi tekinologi sabo n'emisambwa gimanya amasimu era kati neguddamu negukuba oli agifuula bize guyina ennamba yagwo oli wagambanga nti omuzimu gwamukubidde essimu tewakana gikuba bana egikuba ali enaanywamu awulira munda yingini yakyamuse abibya kati agenda okulengera ani akuba sijja gikwata enamba y'essimu yagitegedde kwe gukubira n'agaana okukwata essimu efirimu egenda maaso kumbe gunyiiga bannange emizimu bulijjo nagyo gigwa mulaavu kyeŋŋamba abaana b'obulenzi bannange emisambwa gisobola okuwasa gwe n'otamanya ndi gukuwasizza naye nga kati gwatema ne guyingirawo mu ssimu bw'oba oganya ogikwata kenzi gye bulambalamba gwagwo nnyini gufuusa essimu omwana mulezi abaali awo genda okweregereza kyalengene ekyetere kyalengenenya bannange nyabo wawe nkukubira tokwata weefudde mukoko wano weefudde mukoko gwe musamba gwennyini ebiseera ebisinga bagamba omuntu waafa empewo zikunsazizza ku nnyanja wava ku nnyanja mpitaako jangu nkweraavu wali oyagala laavu wagenda okuleeta ebyokulya tewadda wagenda ne gutandika okusika wegumusika gumusika gwe bujangu gujja ne gumwawukanya ne gusika pitaako bannange laba eriiso ono ye ne gumula gwe ekyagenda maaso okuddako eno ewa Nabbigayiri mukazi wattu Nabbigayiri ali wano Nabbigayiri agenda maaso senga Nabbigayiri agenda maaso weyeetereza kati aba ali awo ng'ali wazze mugenyi mane nga nsanyuse nnyo nyina bannange Patricia omuwala ng'ajja ye Paatu
Paato ennaku zino bizibweko eyo. Nantula kandeeta akakeeka. Mchendo mami. Nenga gye Asaze wasooka ajja alabe ku maama we. Kuba waliwo ebintu ebitateredde. buzibu Mami wanje Okweda nkuba essimu yo teriiko essimu yabadde ki? Nze wansobera n'essimu yo tobeera na ssimu kumpi awo. munnange essimu lyanda ali nsumbuwa Efirimu egenda mu maaso. nga bw'obimanyi ebyange Sandize nakuja senge essimu ebaddeko. kasitoze Owa era nze era nkulabye nako. Asaze walabika enejja ku maama we. bwe tutyo Olw'embeera egenda mu maaso. Tuli ali atya mutabani wange Maama ayagala okumanya ebiri ku mwana mutabani we w'obulenzi bba wa muwala we. beera akimwanange Omwana azze nga si musanyufu maama bizibu. tali bwa bulijjo. Maama waliwo ebintu ebitagenda bulungi munnange. Wuliriza nnyo omuwala ngeri gy'annyonnyolamu maama we. Amba mbu asanze omukyala, mbu omukyala nga yeetaaga obuyambi. Bye bintu bba bye yamugamba ku mulundi guli. bweya Naye abinnyonnyola bbaawe, abinnyonnyola maama engeri bbaawe gye yabimunnyonnyolamu. Embeera gy'alimu Kati jjukira yeetaaga ono lwamugamba ebintu ebyo yenna yasigala awakanaga omusajja ono kyaleka alina ekintu kyaliko. kwegera bibuzaabuza. Yalaba ng'omusajja amulimba era okuwakana okungi yafundikira agamba tugendeyo. Kale ekkooti ekooti ya teyakomyewo nayo. Kakati nga mubuuza ekkooti kagamba ekkooti yagenze na mukyala. Wuliriza. Nonkubuulire tugendayo era nga tusitukiramu nga tugenda nga ntwale w'omukyala gy'walese ki ekkooti nga mami tugenda ow'omukyala Abinnyonnyola maama waabwe. Maama we mwakoze muti ekyaddiridde atyo kyogera. Baagenze otuuka ekkooti. Ekkooti yasangiddwa ku malaalo. Kumpi baabwe yatuteko musambwa era ekyaddiridde. Maama okimanyi omusajja adduse ndeka emabega. Kazuuba. Omusajja afubutuse ng'ali mu byabampaane. mami batugenda kukola tutya Kyekintu ekyasinza okumusumbwa mukazi wattu. otusalire ku magezi Tamanyi kyakukola kati. naye ninawo pulaani pulaani kimani nina omusawo gwe mmanyi omusawo Kati maama yamugamba wekiba nga aliwo omuzimu ogwatandise okubatambulirako guba gulina kukwatibwa tetulina kulonzalonza. mami ana Ogwo omuzimu tujja gukwata. kine We have to catch the ghost. Mu buli mbeera tetukkiriza muzimu kutufuukira kirala. kizibu kyo kyonna kigenda tereera Maama ng'amusuubiza emirembe. Ogwo omuzimu gusaaga tujja gukwata. Nagambye firimu zino ozisangamu emizi video SD18 ate wenna omusuubuzi oyanirizibwa ku Modern House of Movies edduuka namba 2 mu Majestic Plaza level ya 5 naye ng'okkirizibwa okulabika ndi osuubula n'otunda naye ekintu ky'okkubamu duplicating si kirungi machangawo era ebinnauganda bino biriko amateeka agabitwala bw'osangibwa ng'okubyemu wanjima ande tuzze mu lulonda kambi ekibuuzo kye banaakubuuza ky'onoddamu. nange yomanyi kangende waka Egenda maaso. lwenja tukere Kale nno maama ng'amaze okulabika nga kubeera nazze ndi bulungi egenda kangende waka tugenda maaso. tulina obuzibu kale mami Maama ye yamusuubiza nti buli kimu kigenda kutereera. mami musule Singa embeera eba ekalubye nze mbuulira. Naye nga nze mmanyi bwe guba muzimu nga gekumazeeko emirembe ajja ogukwata mu manyi. Bajja gukwata gikwatika. Ogwo guzannya nani? Nyankani gutwala ne kooti y'omwana wattu. Nja gukwata ogwo. Kafuuka labye kano kenkuleese. Kumbi bbaawe baamututte dda. Eri baamwebasizza ky'obola abantu abamu bagenda. Oli n'agwa ku kintu n'atakimanya kinkyaguddeko. Musambwa gwamututte. Kanneero kyagamba musimanyi ndi kiki? Genda maaso. Wenjagala olabe Gwenze buli ky'oŋŋamba nja kikuwa. Gwe ky'olina okumanya kasitonda galaavu yonna laavu gimpe. Nze genda maaso. kati gy'oli. Tugende maaso. Ebyewuunyisa. Ono kumbe yatidde dda. Ensi gy'alimu tagimanyi naye twatuuse tutya wano. Yasembye otegeera ng'ali mu wakati waka. Kati Ali mu kunywa mazzi. ng'oko omuntu Naye we bamukimye. n'ava ku kino ekitundu n'agenda ku kirala. N'agamba nze bwe nti bwe nkola ebyange.
nze nsobola okuleka ninkuwa transport n'otambula transport kolirayo kwendi nze nina ebyama kwendi oyagala kubimanya ng'agamba nina ebyewuunyisa ebintu bye byabadde nanti gwe totya nze nsobola okutwala mu lubaali nodda mu lutemya lwa liiso mu lubaali nkutwale mu lubaali otye kwata wano n'amubuzaawo n'amukomyawo laavu y'emisambo y'enyuma lwakuba yabonkenke ate guba gukwagala gwo teri binombo ate byakusajjalata kuba woosajjalaatira emiwunyo giba gizze alengera atambula nga Ipsam tekumiddwa kisumuluzo nze nkutwala ebyewunyisa ng'oyina bingi baby nze nanyini ebyewunyisa ekirala eki kweni kati soko ondagayo ekirala ekyewunyisa ndagayo ekyewunyisa ekirala namulaga ekyewunyisa ogenda okwetegereza nkwongera ekyewunyisa omusamba tegukaddiwa bw'ogamba nti olaba n'akafuulamu akalulungo kiki otyaki obadde ekiraavu weeritwala eri akaana alengera akaana akato kati omusamba egugamba nti oyagala mukadde nga gufuuka oyagala mutototo ngeye oyagala kyekirunyi ky'omusambwa bebi gwe gugamba bugambi nti leero mbadde nyagala omukazi gwe mba nsula naye kale nsule ne Beyonce nga gufuuka Beyonce guba mu ddiiro ne gutsaako ettala mu kisenge esigirize kuma zokka n'aleeta kwata ne gusika ebbaluwa kasita otandika okulaba ebintu bino omuntu ng'akulaga mbu simanyi kwata bbaluwa simanyi ndagaano ebintu ebimu bijjanga by'olabanga eby'omuzannyo kati ng'amugamba eyo endagaano gye nkuwadde ebbaluwa ey'obufumbo bwange nze naawe kyoba olina okumanya nti nze nkwagadde ne gumuzzaayo omusamba okugamba nti nze nkwagadde n'akomawo omusajja atwakomyewo bunaakomyewo naddamu maama n'atandika okubugujja awulira akagoma kakuba kabangako eggalabi naye tuluba muye bamuwadde ebbaluwa bamugambye alina gisomeraka ebbaluwa bamugambye alina gisomeraka efirimu egenda maaso n'asooka gyasumulula ebbaluwa erimu ki ebbaluwa erimu ki tugenda maaso ng'asumulula Tony omusamba gwe gwawandiise gwe mwana gwe Tony nze okubale wansanga mu kisaalu era we mwali eri kabira nze naggwa era okuva le wantabaala nange nakulonda kati manya nze mukazi wo ambo buli matiga era bw'otampase owedde ebyamisambo tikuba kuteesa kiragiro wodda ni wodda siyo mawombe ng'akomawo mukyala omwami ye byamuweddeko dda kuba ebiragiro byatandise ofuluma wali lwaki tewaŋŋambye ng'ogenda bw'oba omuyanguwayo kitegeeza genda atandise n'okuyomba otambula n'otambula bbira mupango mala gatambula kikyotambuza ki oyagala kati okola bukozi nga bw'olabye nedda bansonyiwe mbadde siina kukinti ova wa maama gundi gwe kati nze nakikakasiza kuki nyabo gubeere omulundi gwe ogusooka ate atandise okuyomba kyala yeetonze kazi kuleeta buleesi wendeguza wano yendeguza saagala bebi bansonyiwe mukwano nsonyiwa naye tukiddayo okumunnyonnyolamu mu buzibu bwe tulina ennaku zino
Omugambye. Ate kati buzibu ky'omugamba mugambi. Agenda maaso Lwaki tubasose ku? abadde alina Ate siraba nsonga kyekuyo. yabadde alina okugamba maama ku kizibu kye baliko abasalire ku magezi Twetaaga obuyambi. kubanga ebali tebakyayinza malako bokka. Wandisose no nebuuzako nga tonnaba. Kini ekiwandiiko eŋŋambye omala gatagala. Atufunidde ku magezi. Kayini kyemanyi maama Kimaliriza. abadde ayina Atufunidde magezi ki? Angambye mbu enkya tulina gye tujja okugenda Mukerenyo ku makya. Wa. si Taŋŋambye. yatugenda maaso Ne tulina gye tujja okukeera ku makya ne maama. Ensonga tujja. maama we yagenda okuyamba kati ng'amugamba nga tunakuleka ndi ogenda gye mulaga obasalira ku magezi sooka olabe agenda ebbaluwa baleese ebbaluwa omwami yagire ebbaluwa neetema ebbaluwa bagiwandiise nga ya mwami kati ono abadde agala agisoma omusambwa mukambwe ebbaluwa ekutewa ebbaluwa ekutewa ebbaluwa yayuza oluyuza ebbaluwa ekutewa gwe agikebedde mu ntebe gyatagitadde ebbaluwa yayuzizza dda ebbaluwa yayuzizza dda katonda atu egenda maaso kati ebbaluwa yagenda tetegerekese wagyeraze kati aba ali mu kunaaba kati oli omukazi atandise okujja wonna olaba mujja omuntu mbuutu yataama nga muli bawamu maama amulumbye mu kinaabiro musambwa ekyo kibe kyakuyiga mu abalenzi abasunkuna emisambwa gyegomba abasajja najjo kino kibe kyakuyiga bino bemuwoleza simanyi mbusimanyi abakazi bangi mbu abasajja batono mbu abasajja mbu bali 30% ku bakazi bali 75%. Ekyo kyolina okumanya nti abakazi abamu si baba bakazi misambwa owoza simanyi ogudde ku mukazi kumbe ogudde ku kyetere. Efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso twagala okumanya ludda wajja biggwera eno gye tulaba emanyiddwa nga n'abakyala w'ennyanja ndagaimwe emizi video natenga bulijjo so nga EK Music Yamaha tukwagala nnyo ebale kwagira bina Uganda the number one music promoter mu ggwanga EK Music egenda maaso efirimu egenda maaso omukozi aba ali mu kusiimula Madam ogenda okulengera mukama we kumbe bano ebosi abadde ki yadda ku bandulu yalala mama yalala obadde ki bosi yalala bosi ali mu nduulu efirimu egenda maaso kyekyaddirira nyabo kalise era de nyabo kale ogenda okudde ne waliwo alumbye omusawo omuganda sibeta nase longi nyabo oba nkuyambe mu kinyabo wuliriza mbadde nzize ensonga ziri ze twali twakolako eza bizinesi zabadde zaterera bulungi era ne bakasitoma mbafuna bulungi naye kati mbadde nkomyewo ku nsonga ya musajja jjajja mbadde neetaaga omusajja gwenda naye sente zange neetaaga omusajja bwe mba ngooye nanvugako nanziza awaka neetaaga omusajja gwe ntambula naye kwegamba neetaaga omusajja koze wano oyo omusajja omufunye ejjajja kiwedde okujjako oyina omusajja yenna gw'owulira ebirowoozo bino teyali badde bbaawo oba omuntu yenna gwe tunaakuleetera gw'ojja okgenda naye mulina naye nga yeebuzaabuza akoze wano ebyokwebuzabuza bino bigenda kuggwa manya nti kati oyo wo kale jjajja
tekirimu mu buzibu bonna kale jjajja kigenda kuggwa bulungi kale jjajja egenda maaso egenda maaso kakati ebintu by'abasawo bizibu alokutereza bale okutereza agambye omusajja kiki abakazi balina ebizibu ono alina essente ze naye abasajja tabalaba abasajja baabula oyo jjajja lulenguza muzzukulu baba gweni owange muganda we mutya eyo mulala ndala mutya kyaliyo koli kansuuka endabe muleguza nze ndi wano omanyi awo owuliriza zino mulwadde era muliraano awo oyo olunaku lwagenda kati ng'amugamba nti olaba olina neibawo gw'olina alina omulwadde ku kitanda nti aha nti naye omulwadde oyo agenda fa kale omulwadde bw'anaafa waliwo omusajja gwejja okugenda naye okuziika oli bw'anaamala okufa gwe ono gw'onoogenda naye okuziika yagenda okuba bbaawo bwentyo bwenkirabye kitegedde ebiseera ebisinga lwabaawo afiirwa ate wabaawo abaafuna kweni kale jjajja olw'ensonga eyo omwami oyo njagala buli kimu okimugambe fe tujja kubaawo awo ebbali nga tukuuma tunulira agenda funa musajja mulala suubira ojja muyitiramu ekyo buli kimu kigenda banga kitereera ddala bulungi ensonga bw'onaazimuyitiramu n'agenda okudda eno ndowooza ye naaba entandikwa y'obulamu bwe okubanga butereera kale jjajja baaba ensonga eyo omwami ono mulengera wano si ye mwami Sekiranda ejjajja musajja muwanvu ejjajja munene bwekiri atambuza simbo ejjajja ne bamulaga bulungi nnyo omusajja tayogerayogera nnyo omwami oyo obudde bonna agenda kuba wuwo agenda kuba wuwo kale jjajja laba naye byegambe biteekeko nnyo omulaka genda biteeka mu nkola zensonga ezo muzzukulu kale jjajja ebisigadde tunaabiraba nga biteredde kale jjajja baabano kaakati ono yuno akyabirowoozaamu bamugayini omusajja gwaliko siwuwe waabwe era bamwagala naye gwe keera ku makya olabe nga ofuna ekintu ekito oli nga tomumanyi najja nagandigana amaka g'olimu gaveemu wano waffe vaawo gende buli kaseera abamugugumuka abamanyi omusamba gwe gukomyewo bosinga we inaku zino agugumuka abagugumusi wakiki kiki omukozi tamanyi kyatuka